Kaakati omukyalo ono akkakkanye ku baana be 5 n'abafumita ebiso, omukulu n'amusalako obulago n'amusalako omutwe ne gugwa wali, abalala abato n'abasalasala embuto, ebyende byonna ne biyika ne bigwa awo wansi. Omukyalo ono afunye obutakkanya ne bbaawe, ekiro ne bayombamu n'omwami. Kaakati we bayombyemu n'omwami, omwami ky'akoze akutte emmotoka ye n'agivuga n'ava ewaka n'atambula n'agenda ewaka, takomyewo era tasuzzeewo kiro. Kaakati obusungu omukyala bw'abadde nabwo, emmotoka ebadde esigadde mu luggya gy'asoose okwokya, omukazi n'akwata emmotoka n'agikumako omuliro. Bw'amaze okuma ku mmotoka omuliro n'agamba nedda, omusajja ono anjooze tekimala, kanzikakkane ku baana bano eno agaana ge ngatte gonna. Omukazi n'agenda mu kiyungu n'aggyayo ekyamba ekisala, n'agenda mu kisenge ky'abaana n'atandika okubasala ng'obubuzi ng'obukoko, omu ku omu. Omukulu yamukutte ensingo n'agikutulako n'egwa wali. Bano abalala abato najja nga abatungatunga ebiso, abasalasala ebyenda, embuto, era okukakana ng'abaana 2 bo abasse, okuli omukulu n'amuddirira. Kaakati bano abalala abaana 3 essaawa zino eno bali mu malwaliro, bali mu mbeera mbi, naye nga bonna ebyenda biri bweru. Ebyenda biri bweru biyise, abisazeesaze byonna. Olw'okuba afunye obutakkanya ne bbaawe, omwami bw'akutte ekkubo n'atambula n'amuviira n'agenda n'ava ewaka, obusungu bwonna abumalidde ku baana. Kati naye bw'amaze okukola ekikolwa kino ku baana be, omukyalo ono naye n'akwata ekiso n'akyefumita mu lubuto weccu n'akyetunga. Awusigalo mu nnyumba abadde yeebase, agenza okuwulira abaana bakuba emiranga bakaaba, awulira omulimu guteta ebweru, alaba omukka mungi, kwe kuzuukuka. Agenza okulaba akaana akamu keewalula nga kali mu kitaba ky'omusaayi nga kagamba mami atusaze, mami atusaze, mami atusaze ffenna. Awusigalo kwe kuggulawo ennyumba. Kate maama w'abaana olumaze okufumita abaana b'ebiso, ate naye ne yeggalira mu kisenge kye n'aggalawo, gye yeefumitidde ekiso eyo mu kisenge kye. Era awusigalo akubye enduulu abantu basobole okujja babadduukirire babayambe ng'abaana bafa, kubanga abaana abasanze mu bitaba bya musaayi, abalanga bali awo nga balaajana bapookya, bali ku sikyakyala, omusaayi gubaggwamu. Abatuuze oluzze okudduukirira basanze mu luggya emmotoka eyaka. Eno emiranga giri mu nnyumba, okutuuka mu nnyumba ng'ekiri mu nnyumba ng'eringanga lufula, nga mama kyakoze abaana be nga bonna abasazesaze abasse abatunzetunze. Essaawa zino taata w'abaana tannaba kudda, gye yagenze tannabakomawo, oba tannabakitegeera nti abaana be baabasse, omukazi yabasse. Kankutuuse kakatambi kano okerabireko era weewulirireko. Katusooke tuwulire Awusigalo then tuwulirize n'abadduukirize kye bagamba. Vidiyo yiyo gimpire kalayiki. Zibadde ssaawa nga 11 nensimuka mu tulo, mbadde neebase nensimuka mu tulo nempulira nga waliwo ebintu ebikoonagana, nga mpulira ebintu bipaasuka neŋŋamba kiki kino. Buti awo nenzigulawo luumu yange nenfuluma wabweru, ngenza okulaba nga motoka eri kwaka omuliro. Wembaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi. Ne mubuuza gw'obadde ki? N'aŋŋamba mami atusaze ffenna mu nnyumba, ffenna n'abannange bonna atufumise ebiso. Ne muddamu ne mugamba ye mami aliwa? N'agamba agenze. Buti nze nenzirayo mu ruumu nenzigyayo ekisulumuzo kyange, nenzija nenzigulayo ennyumba ennene nennyingira. Okutuuka ku ruumu z'abaana nga zonna azigadde, ebisulumuzo simanyi webiri, nga zonna amaze oziggalawo. Buti awo nenfuluma wabweru nentandika okukuba enduulu. Awo banneiba ne bakola ki? Ne bavaayo. Ebyo byendabye. Ne tumubuuza ebyawe nga bwe bibadde n'aŋŋamba bino byonna ebituuseewo maama yakoze ki? Maama yakoze. Ne tubuuza maama aliwa, n'atugamba maama ali mu kisenge. Era bwe twayingidde mu kisenge kya maama, oluggi lwa maama twasambye lusambi kubanga lwabadde yeekaliddeyo. Ne twamutuukidde era ne twamusanza mu kitaba ky'omusaayi.
netugezaako okumutuukako okumubuuza byetugeeza okumubuuza mbeera ki gy'alimu nga tasobola kwogera naffe. Bonna abaana bonna banabadde 5 bonna babuwala. Omwana omukulu bwe yasazeeko obulako ye yafiiriddewo. Amuddako ye yamufumisa ekiso wano ku lubuto naye nga ye mulamu era yetusuubira tulina essuubi nti ajja kudda engulu kubanga ye takoseddwa nnyo. Then wali akaana akalala kali emyaka nga 8 ako ke kagenze nga kayisa ebyenda era bakatutte naye nga ko tetusuubira nti kayinza okuwola. Then ne wabaawo akalala akato akaddirira kwoli nako embeera yako tebadde nnungi naye ko tusuubira teeka mu ssaala ko kayinza okuwona. Omwana omukulu bwe yasazeeko obulako ye yafiiriddewo. Ne bwe twabadde eri mu ddwaliro abasawo bagezaako omubuuza ki ekibaddewo biki nga tayogera. Abaana abakoseddwa banabadde 5 bonna babuwala. Omwana omukulu bwe yasazeeko obulako ye yafiiriddewo. Amuddako ye yamufumisa ekiso wano ku lubuto naye nga kali emyaka nga 8 ako ke kagenze nga kayisa ebyenda era bakatutte naye nga ko tetusuubira nti kayinza okuwola. Abaana abakoseddwa badde bameka? Abaana abakoseddwa banabadde 5 bonna babuwala. Omwana omukulu bwe yasazeeko obulako ye yafiiriddewo. Amuddako ye yamufumisa ekiso wano ku lubuto naye nga ye mulamu era yetusuubira tulina essuubi nti ajja kudda engulu kubanga ye takoseddwa nnyo. Then wali akaana akalala kali emyaka nga 8 ayingidde mu kisenge kya maama naye oluggi lwa maama twasambye olusambi kubanga lwabadde yeekaliddeyo. Netwamutuukidde era ne twamusanza mu kitaba ky'omusaayi. Netugezaako okumutuukako okumubuuza byetugeeza okumubuuza mbeera ki gy'alimu nga tasobola kwogera naffe. Ne tumusitula ne tumufulumya tumugattako n'abaana 4 ne tubaddusa mu ddwaliro ku Wenzi Medical Center. Kati we twatuseeyo eri nga tugezaako era okugira ne maama oba oli awo alinamuuko akategeera asobole otubuulira nsonga ki baba bayingiridde oba wabaddewo obuzibu kubafe omwami tetwamulabyeko. Omukyala yafumise abaana be 5 ebiso. Omwana yasoose omwana omukulu yamusazeeko ye omutwe basebo ne bannyabo. Then omwana omulala ye yamusaze ekiso ebyenda ne bifuluma wabweru. Abaana abasigadde 3 nabo n'abafumita ebiso. Okusinziira ku batuuze batugamba nti zibadde zigenda kuwera ssaawa 11 bw'olenga bw'olaba geeti eno wano amaka gendiko gano geg'omukyala. Okusinziira ku batuuze batugamba nti zigenza okuwera ssaawa 11 ez'okumakya kwe kuwulira omuliro oguteta n'okuwulira enduulu ebadde munda mu kikomera wano. Bagenza okujja okutuuka okutaasa basanze omwana omu ng'omutwe gwasaliddwako dda. Omwana omulala ng'ebyenda byo maama we nga yabisaze biri wabweru nga n'abaana 3 bo nga nabo yabafumise ebiso basebo ne bannyabo babaddusiza mu ddwaliro babatutte mu mbeera mbi. Ate ono omwana ye yasaliddwako omutwe yatwaliddwa mu ddwaliro naye okusinziira ku batuuze batugamba nti omukyala yafunyeemu obutakkaanya ne bbaawe olunaku olw'ejjo. Bbaawe n'asimbula n'agenda. Bbaawe bwe yasimbudde n'agenda abatuuze batugamba nti yakomyewo omukyala nti okusinziira ku busungu yabadde afunye ne bbaawe yemu ku nsonga eyamusazizza abaana be oba eyamufumisizza abaana be ebiso. Naye ate ekyennaku kiri nti olwamaze okufumita abaana ebiso naye kennyini naye ne yeefumita ate munnange mu lubuto era naye atwaliddwa mu ddwaliro. Munda mu kikomera muno emmotoka yo yagikumyeko omuliro oba omuliro munda gwakutte basebo ne bannyabo. Tusaba Mukama Katonda awonye abaana bano 4 abasigaddewo naye y'omwana omukulu ye yasaliddwako omutwe. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza kyekyabaddewo oba kyavudde ku ky'abaana abo okusalibwa omutwe naye nsaba musigaleko nga bwengenda okubongera updates ezisingawo. Maama eyafumisa abaana be ebiso abaana 2 bo bamaze okufa wenjogerera. Omwana omu yamusazeeko omutwe. Abaana baddusiddwa mu ddwaliro. Abaana baddusiddwa mu ddwaliro bagenze okutuukayo omuye n'afa. Kati ssaawa zino wenjogerera abaana bo 2 bamaze okufa. Naye omaama oyo assa abaana be ayitibwa
Namwoyo Dorothy ye muna Kenya ate taata ye ayitibwa Traule ye mu Nigeria. Ekitegeeza nti abazadde bano si bannayuganda kubanga taata mu Nigeria ate maama ye muna Kenya. Abaana babadde n'abaana abataano. Omwana asooka omukulu ye eyasaliddwako omutwe ayitibwa Adeize. Then omwana owokubiri ye eyakamala okufa ayitibwa Adema. Then omwana owokusatu eyafumitiddwa ekiso mu lubuto ebyenda ne biyiika ye ayitibwa Delema. Then omwana owokutaano ayitibwa Adanita. Omwana owokuna ayitibwa Danita. Omwana owokutaano ayitibwa Adelani. Be baana bataano maama ne taata be babadde abalina. Kaakati nno byebyo ebiri ku sayidi eyo. Obutemu obuli mu maka bannange abakazi muyitiriza obutemu. Okakkana otya ku baana bo abatalina musango n'obasalaasala ng'enkoko n'obatungatunga ng'olinga ogamba nti abaana bataano olinga agamba nti wabazaala toyagala baba ku kakabukasi n'obatta bonna bw'otyo mu ngeri bw'etyo olw'okuba ofunye obutakkaanya n'omwami obutakkaanya n'omusajjawo n'osalawo obusungu bonna obumalire ku baana abatamanyi kibayombya, abatamanyi kyemufa, abaana abatamanyi nti oba kino na kino kyekiri wakati wammwe nga mmwe abaagalana, wabula gwe n'osalawo obusungu bwo obukakkanyize ku baana ate ng'obatta na busi. Abakazi nno mususizza obutemu mu maka. Bamaama mususizza obutemu mu maka. Obutemu ku 100 abakazi balina percentage ya 7.5 ku buli 100 okutandika obutemu mu maka. Imagine ofunye obutakkaanya n'omwami wo muyombyemu nga mmwe. Oluusi oli mu kuvunaana mwami wo bwenzi. Oluusi omwami ali kunenya ggwe nsonga zammwe. Omwami atambudde akuviridde agenze kubanga kambabuli mmwe bakazi mmwe. Ebiseera ebisinga omusajja akkakkana akuviiridde si buli musajja nti agenda kuyimirirawo muyombe. Kubanga kati gwe kubamu akafaananyi singa omukazi ono ayombye n'ebbaawe bw'ati omwami n'asigala era yandisse ebbaawe. Naye omwami ndowooza agambye wange sijja kusobola na kuyomba na mukazi ono oluusi tulwanire bwereere. Omwami yine ntambula n'agenda n'afulumya emmotoka n'agenda. Kati omukazi ndowooza mu busungu obw'ekitalo n'agamba kati kanzikakkanyize obusungu bwange kuganaagaana. N'afuna ekyambe n'alumba abaana gye basula mu kisenge. Jjukira abaana basula bokka ne awusigala asula yekka. N'alyoka akkakkana ku baana n'alyoka abatungatunga ebiso n'abasalaasala bonna ng'embizi. Bonna n'abasalaasala. Abaana 2 abasse. Abaana 3 bali ku teebuuki taasulewo taasiibewo era okusinziira kuba baliko bagamba nti bayinza omu ayinza obutawona kuba ebyenda biri bweru. Omanyi omuntu okukusala olubuto n'akuyuza ebyenda ne bifuluma. Aba waakutunga byenda kubizzaayo bannange. Bakazi mmwe kiki? Abakazi batemu. Abakazi oba lwaki nnaku zino batemu? Abakazi basusse obutemu mu maka. N'abasajja nabo batemu naye boyi wange. Abakazi mukisussa. Jjukira abakazi bano balina obusungu bwa ttumbiizi. Ebiseera ebisinga omukazi bw'afuna obutakkaanya n'omusajja, omusajja affe abasajja tumanyi okuvaawo. N'ogamba akanviire omukazi ono ŋŋende. Nze nakugamba mu maka omusajja yeetaaga mirembe. Era mu abakazi abali eyo temunenya nnyo basajja bawasa bakazi balala. Abasajja twagala mirembe. Teri musajja asobola kufuna mirembe ng'alina mukazi omu. Gye bali naye munnange ono omukazi obeera wako omukazi n'akukyankalanya n'ogamba naye nkoze ntya. Era abasajja abasinga emmotoka baazifuula mayumba. Omusajja agamba nze okudde waka nkyankalane n'omukazi kanneesulire mu mmotoka. Era ogenda okusanga emmotoka z'abasajja abasinga obungi abagagga balina engoye mu mmotoka, balina mu bed cover, engatto ziri omwo, piro, tawulo, ebintu ebisinga nga biri mu mmotoka bwe biti. Lwaki? Lwansonga nti abakazi ewaka bakyankalanya nnyo.
bakyankalanya nnyo. Kati omukazi ono ekikwewuunyisa omulaba poliisi esobola omukwata n'emujjanjaba ne bawoza mbu yabadde depressed naye ng'abaana abasse. Oba okitegeera ng'abaana abasse. Nze nkubuulira naye singa kiba kituuse ku musajja omusajja ne ku kitanda kwennyini bakuterako empingu. Ku kitanda kwennyini obeerako n'empingu. Nze nkubuulira bannange ebintu si byangu, ebintu byo si byangu. Naye nga bakazi mmwe mulekerawo okakkanya okuddira obusungu bwammwe ne mubuteeka ku baana. Temuteeka busungu ku baana. Abaana mubaleke. Abaana ebintu byammwe tebabiriimu era tebabimanyi. Ne ggwe n'okakkana ku mwana n'olyoka omutugumbula bw'otyo n'omutugumbula ng'embwa n'omutugumbula nga ki awusigala ono naye yawonye era ono awusigala agenda ali enkoko ye naye bandimusse era lwakuba nti ekisenge kyakiggala ate ekisenge ky'abaana tebakiggala ndowooza naye bandibadde bajja ne bakola ki ne bajja ne bamutugumbula. Oba okitegera ekintu ekyo. So byebyo ebiri ku sayidi eyo kitalo nnyo nnyini ddala. Ekikwewuunyisa abafumbo bano si bannayuganda bonna wabula nga babeera mu Uganda naye nga si bannayuganda. Omusajja mu Nigeria oba omukyala mu Tanzania oba munna Kenya oba okitegeera nerabiddemu awo naye nga mu vidiyo mwekiri. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mbere bulungi mweraba.